Abatuuze okuva mu miruka egy'enjawulo mu division y'e Nansana nga bano ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi wano mu ggwanga ekya National Environment Management Authority be baakoonera amayumba gaabwe mu kikwekweto ekyaliyo gye buvuddeko okusengula abo bonna abeesenza mu lutobazi lwa Lubigi bakedde ku ofiisi za mmeeya wa division eno nga ye Ssaalongo Matovu Joseph okufuna obuyambi bw'emmere. Tukwasirizaako tufune ekyokulya n'emisono enkulu kulwanirira ttaka lyaffe. Ate tukole ekyo kyennyini ekyatusabiddwa. Kujja kweyongerako emabega mu mbeera nti n'ebigambo ebyo neeyanziza nnyo Bano mmeeya yabadduukiridde oluvannyuma lw'okulaba embeera embi gye bayitamu oluvannyuma lw'amaka gaabwe okukoonebwa nga twogeddeko nabo ne battottola embeera embi gye bawangaaliramu mu kiseera kino. Wabula wakati mu kubagabira emmere ate baguddemu ngwe olwo ne batandika okugirwanira nga kino kitutte akaseera era ng'abamu balabiddwako nga babanyigiriza wansi ekiraga nti abantu bano bali bubi nnyo. Abamu ku bafunye emmere eno basiimye mmeeya Matovu olw'okubadduukirira kyokka ne bennyamira olw'ab'ekitongole kya NEMA okubawa essuubi nti baakufuna obwenkanya wabula nga ne gye buli eno tewali kye baali balabye. Ffe kye tulwanira abantu baffe kufuna ki? Bwenkanya. Ku lw'obulungi bw'abantu baffe tweyanziza nnyo mwenna abatuwadde obuyambi abafuddeyo Mukama abawa omukisa. Ye mmeeya Matovu annyonnyodde ekyamuwaliriza okudduukirira abantu bano n'asaba n'abazira abalala okwongera okubadduukirira kuba bali mu mbeera mbi. Njagala okukoowoola abantu bonna abali nga mulina obuyambi obw'enjawulo obw'engeri yonna, giyinza okuba mirimu, giyinza okuba ssente enkalu ng'abantu bano musobola okubayambako okuva mu bitundu bino okugenda mu bitundu ebirala okusetolinga, liyinza okuba eddoboozi n'essaala okulaba nga abantu abakola ekikolwa kino nabo beekuba mu mitima, kyonna ekisoboka, teri buyambi butono. Agamba nti bagabidde abantu abasoba mu 5 nga babadduukiridde n'obuyambi okuli akawunga, sukaali, ebijjanjaalo, sabbuuni, omunnyo wamu n'ebirala nabo basobole okweyagalira mu bulamu. Tusobodde okubawa ku kawunga, tusobodde okubawa ku muceere, tusobodde okubawa ebijjanjaalo, tusobodde okubawa sukaali, sabbuuni n'omunnyo. Ate ye RDC w'e Nansana Nsubuga Shafik Ali avumiridde bannabyabufuzi abagufudde omugano okubuzaabuza abantu nga babalemeza mu bifo by'entobazi n'abasaba bino okubivaako kuba tebirina kye bigenda kuyamba. Nkolimira eyasooka okuyiwa ettaka mu Lubigi n'aguumaaza bannayuganda ne bajja ne bateekawo ssente zaaki, kubanga omuntu eyasooka okuguumaaza abantu nti no si Lubigi yo yayiwa ettaka eryakola ki. Naye nkolimira ow'amasannyalaze eyajja n'agasimba omutima Lubigi, abannayuganda beeyongera kuguma. Neneekolimira pulaana eyajja n'akuba pulaani zaaki z'omu Lubigi, era innocent person yeewola ssente ajja azimba ki akayumba ke ak'obunaku, ate ekiseera kyayo takola ki taliiwo. Ono asiimye mmeeya Matovu olw'okudduukirira abantu bano wamu n'omugagga Haji Buradda Hassan eyagabira abantu ettaka ery'obwereere. Tesitinze nga wali muki wali mutuufu, badde nsaba muliise maanyi, ate insha Allah nsaba buli alina obusobozi Allah gw'asitudde akole ebintu webitya webiti. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.